aliko nako kali kutanda nekakusuula mu bengabi ensambaganyi ndi muzukulu wa Nsamba fe tuli bakyencebuzi b'amazina mu lubiri lwa Beene aya basi tusamba ndege bazukulu ba Nsamba omukulu Bukenya tukozese lya Bukenya tukozese lya vijje munu baleme kubula bayinza okulanga kamatu uyu bayinza okubula vijje munu wangi ovawa ndi munnakasubi abasinga gye bamanyidde vijje munu owe Kasubi ku Masiro wazalibwa sije nzalibwa ndi mwana w'enzaala y'e Bugerere ku ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bugerere nsala Sezibwa nange ndi we Bugerere eyo Kayunga eyo Bugerere Kayunga awo enkoma okulaba ku kibuga n'ennyingira munda eyo amasannyalaze gye gaaga bw'oli mukyawa mu mukyali bubi mweyongera naye kale kangame nti mweyongera ogamba omukulembeze w'eggwanga naye nga twalonda wangi katongo byakusha essaawa eno nkyayagala okola so ovudde e Kayunga e Bugerere gy'owasomera nva e Kayunga saasomera eyo navayo ndi wa myaka 7 nenzijira awo ku Masiro awo wenkulidde obulamu obutandikidde lwakuba obw'omulimu wentandika bino ebya firimu okwagala nnyo firimu ate nensala nentoloka ewaka nenzira mu Kabalagala kyova olaba abamu balowooza vijje munu w'e Kabalagala naye nze ndi mwana w'e Kasubi lwakuba nti omulimu guneno experience yonna nagijja Kabalagala ewa muganda wange Mugwanya Maaka naye no vijje amazembe wa vijje Maaka oyo mwenviira ddala era junior wavaayo yenze yaddayo nange nenzijja nentandika okola vijje munu emisomo gyange giri awo mizibuzibu mizibuzibu nakoma mu nnya nakoma mu senior form 4 naye awo senior form oba kuŋŋamba mu nnya bayangamba oluzungu wali omaze odduka kasa oluvunula movies olunaku olwaleero bamu abatulimba nga mutunyumiza actions sibiga kakati kyewuunyisa nnyo nze nina abantu bendaba ninako n'abava oluusi ku university najja nga yeegomba kinene tumi inspiring okwogerera firimu naye najja oluzungu luli olw'essomero waliwo bannaffe bano oluzungu ate lwebakozesa udda ku lw'Abangereza Abangereza balina engeri gye bataputa nga boogedde luzungu naye era ne lukuyitako kale ate firimu nagwe oba oguyingiddemu omulimu kikwetaagisa obudde okumanstalinga kubanga waliwo ebigambo bingi nnyo ffe mu masomero bye tuzenga tutakozesa naye ng'ate eri bannaffe babikozesa. Nasomera Wakiso Muslim we navaayo namalira wano Kampala High. Somero lyali lya kiyaye nnyo naye Mukama nakutaasa. Mukama yataasa. Nenzitula. Kati we maliriza senior 4 already nagendo mala senior 4 nga nkola. In fact ewaka yembeera yali etyanga musomo. Embeera teyali nungi era ebimu ku byannemesa obutamalayo misomo yali mbeera ya byanfuna wange. Kasubi gyali obeera wali Kasubi nabeeranga wa muzeeyi wange omuto. Tato omuto. Tato omuto era ne maama omuto. Nga bali bo abalekeri. Bali eri maama wange ali awo Global Citizen talina buli wamu omusangawo. Ate taata yenkuyege tezikyamukubira ngalo. So nenvaayo nenkulira ewa mukadde wange omuto ne taata wange omuto Sebyala David akyaliwo ku Masiro. Kaakati tufunamu obutakkaanya awo omwana muyaaya abeera nnyo mu bibanda bya firimu. Yeffe basanga nga tulingiza ebibanda bya firimu nga tulina ssente zisasula obeera mu butuli olingiza bwoti olaba erembo era Krisimansi zange zonna nazimalanga mu bibanda bya firimu. Mupiira kulaba firimu bw'obanga osomera waddukanga n'ogenda olaba ebibanda bya firimu nga nzirukayo nenzija ne mu kibuga okuzayi plaza n'entunda siddi ng'oli ku ssomero n'odduka ku ssomero nkutidde. Wakola otya senior 4? Senior 4 nakola bulungi nali mugezigezi ate nze amagezi gange nange nali ngeewuunya
nti we nava bwa Kiso Muslim navayo nasoma senior 1 taamu yasooka n'eyokubiri kati ate eyokusatu ku ddalu lye nalina ate nvaayo nzija e Kampala banzija eri kusobera abaana baneeno tebajja kusoboka kuwa Kiso Muslim bangobayo nzija eno Kampala High natuukira mu senior 2 ntuula bigezo bya senior 2 taamu 3 nze nabagaa ndi mu 2 ne bisooka bintankanakaawo mu taamu eyo eyokusatu era nengenda mu gundi mu senior 3 saakola bulungi naye nagenda bugenzi mu senior 3 kyova olaba nze natuuka mu senior 4 nga sigwe mwaka ate gwe nina okutuulirako kati gwe watuuka nga sigwe nina okutuulirako nekindeetera okuwummula ninde omwaka gwange gwe nina okutuula kati mu kuwummula wano byabatabulanga tebagendako kusomera okwebuuzaako kubasomesa nga nkugambye nti nakulira wa maama wange omutaata oluusi nga tebibalya nentuuka ekiseera ewaka naddukawo enaddukawo nze nga nsula mu library era ya firimu kyekikudduse ewaka ekinziruse ewaka era byali byekuusa mu kuddanga leeti kuddanga leeti n'agamba oyagala ojje nga tukufumbidde buli kimu tukikoledde n'amazzi gonaaba tugakukiimidde tulemaganye tulemaganye era olunaku olwo nagenda ku ssomero nagenda n'engoye nga 3 sadda waka tebannakugamba nti genda naye gwe olwokuba bakugambyeko nalabanga ago amateeka gannemesa nze okumala obudde mu firimu kuba nayagalanga nnyo okulaba aboogerera firimu anti bamukola batya buli kimu kwegamba nga nkyegomba nziruka ewaka ntuukira mu library y'omwami bamuyita Tom naye mwogerezi wa firimu lwakuba ye ali eyo munda ayigiriza buyigiriza ate ffe bayigiriza ne tuvaayo ye simanyi kyatuukawo naye nga atuzimba ffe ne tujja ne tukola nga ye mutandisi amakinga kingi naye ngate ate nga tasobola ate oyo abeera kabaka nnyo kubanga era wolemererwa ebikukwata odda wuwe kati oye twamuleka mu kifaananyi bwe kityo ntuddayo ne tumuwa ku ssente ne firimu zino zetwogererera omudawuniro omukubira n'omugamba owaayo endawuniro dinga account of Monte Cristo kyakajjukira nti ako nkajjukira jangu weekali ye kwegamba atubeezabeezaawo bavijje bangi baddukirayo ewuwe so musaba nsulenga mu library ye nsiimulenga ebyuma nongosenga ebyuma n'okulongoosa ekifo kyonna nzikirize ensulaawo okusoma olwo ntuddemu ninda omwaka gwange era omwaka gwange gwagenda okutuuka nze nagenda okutuula ebigezo bya senior 4 olidde nga abantu bamanyi olidde nga abaana bamanyi nga ndi serebu kuba nakola nali mu kujjukujju nga ndi ne ku TV emu nga mpeereza we natuulira senior 4 kakati ambudamya aŋŋamba obukwakulizo tokwata ebisigadde bikwateko naye tokwata ku byuma webake bwebasi nakundaba nga njogerera naye tokwata ku kyuma neki sikusanga nga ku microphone kati ntuuka ekiseera ndaba buli kimu nkiyize wakikola wagenda ewaka okwebaka nga sinema nzikola ssaawa 9 gwa kiro 9 nengisala nenjijjamu mu kompyuta nenjiteeka ku CD nenjisiimuula namu nga tasobola kumanya nti nakoze wali osana na migogo omuntu akubudamiza akuganya okukola ebintu ate owemakula nga ndaba firimu zino oluusi ate nga njogerera gyayogeredde nga ngamba wano yandiyogeddewo bwati yandijubisizama kaveewo nze njubiseewo shida zijja ekiseera kiyita omanyi ennaku z'omubbi zibaana ekiseera kituuka vijje Tom aleka ebyuma bye abijjeeko bulungi nali nkola ne bijja mikisa neekuba kwegamba okitegeera mikisa neekuba kaka weekuba ku makya akeera ku makya
amaleyo ka Simoloville kuba abantu bakeeranga kusimba layini Vijje Tom yayongeddeko ku Simoloville atuula abantu bakuŋŋwanye baneesi nakakola naye mulinde emu kankakole kasita kaba kaddakiika 4 ateekako ebyuma tebikola kati nange ate mikisa yagenda okukuba nga ndikodinga kati nebyendikodinze bikyalimu yes agenda oteeka kagamba eno firimu ate ani yagikoze agenda oteekamu eddoboozi awuliramu Vijje Muno nga bulijjo ng'akaloboozi katini eddoboozi kyomba njagala nnyo okwogera amazima nalina girlfriend wange era nali nkyasoma naye erinnya eryo yalimpa simanyi kyekitegeeza eyo mu bakyotala naye nga yalimpa yalintuuma kwe kulivuga paka kati girlfriend yoyo onaku olwaleero ali luddawa sikyamuwuliza njiribye nnyo n'ensi ensi ekutakudde takudde so tokyamuwuliza naku yadde ayinza okuba ye maybe ampulira naye nze sikyamuwuliza so omutuuse ebyuma by'omusajja mbyokya sirina yadde ennusu kindeetera okuva ekasubi gye natandikira kwe kudda ekabalagala ewa maaka ate asinga ku ono kubanga maaka yali yayigiriza ono ate nze natandikira ku ono gwe bayigiriza kati ŋŋenda nsaba obuwudamu ewa Vijje maaka wabula naliwo amazima ne mugamba Vijje njagala kunjigiriza kwogerera firimu maaka n'antunuulira nampaamu mukoleremu sampo kati ate nga mpitira mu ddoboozi lye omukisa gwankwatira nti naye yali alaba nga atuuse amaanyi takyalina bulungi n'agamba bwe mba nkozesezza ono muunu ng'atandise ofulumya firimu kabalagala esigala ekyavuga nga tukyafulumya firimu kubanga Junior yali bwayise aleebeza bwayise maaka aleebeza kabalagala bonna batwalagana kati ate onaawulira akoowa ate Junior amaanyi mangi Junior ng'asabula firimu nga nnya buli lunaku kati ono n'atuuka n'atya n'agamba singa nzimbayo omwana omuto alina gaasi kyekyanyamba maaka obutanzigyako ssente natuukira mu kaseera akatuufu kati ye ebyensi bimutabukako agenda mu magye agenda bakube emundu eyiraaka ebyuma abindekamu omanyi ndi mukazi omukkiriza aliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti you'll buy with no cost mujja kufuna oba mujja kugula ewatali mutango kati gwe wagula ebyuma ewatali mutango ayingira mu magye agenda mu magye bakube emundu bali babaze miliyoni 4 kuba bakuweerawo 4 n'ozireka ate miliyoni 4 ez'ebiseera ebyo yali 2,211 bagenda kakati maaka andekawo agenda okudda ng'ate ekintu nkiwanise atuuka agamba alaba zino firimu zetukola tufulumya firimu kumukumu Junior afulumya nze nfulumya ekintu ky'okusoma wali omaze okutuula senior 4 nali maze okutuula senior 4 mukuddayo okutuula ebibuuzo bya senior 4 bazadde bo baddamu ne bakusasulira fees nga tokyabeera nabo nze nasoma okuva senior 2 nga tebansasulira ssente ani yali akusasulira nali neesasulira nkugambye nze nagenda nga ku ssomero ne siddi mu nsawo we batuttaamu lankyawo nenziruka ku Zai Plaza firimu nenzitunda nga firimu ogitunda sente mmeka nga buli ajjako ka kopi ngenda ne ka CD aka nga mwana ateeka mu duplicator najjako kopi n'akanziriza nga mpaayo 10,000 mwalinga musasula sente mmeka ku ssomero nali nsomero emitwalo 8 awo Kampala High lya gavumenti eyo esasulayo kafeeya oba kakulya mmere okitegeera kakati nga ntambuza CD yange egi bwamala senior 4 tewafunamu kirowoozo kigamba naye nkyasobola okweweerera neneyongerayo to HSC O2 kati ate obuvunaanyizibwa nali nina ngaobuliwa maliriza senior 4 ntuuka ndaba maaka kabalagala mpaniseeyo kati ate nga neetaaga nange kubeera mu empire yange nga ngamba ate obulamu bwange butandikidde kasubi n'olwekyo nsiibula maaka
mulekera buli kimu ekikye nzija okutandika empire yange ekaso ate makati yali agenze mu maje nanti yakomawo n'asanga ng'ekintu nkiwanise n'akyagala kati ate n'akyagala ng'alaba engeri gye tukolamu firimu nga bwemanyi kabaka asigala kabaka nga andaba nga njogerera firimu nti n'alaba nga nkyabulamu bingi nayogererako firimu baali bagiyita the 47 Ronin abalonin 47 yali firimu ekwatagana ku byafo by'e Japan ebiri based on true story kati ate Mark engeri gyali omuyivu ennyo n'alaba nga Osano Naganoli simunnyonnyoddeeko nnyo simumanyi nnyo n'alaba nga n'akirowooza nti ebbanga lye yamala agenze firimu tuzitta akubuza nti omuntu okwogerera mu movie teyeetaaga kubanga akisomye nga alina obukugu bwakyo kuba ebiseera bisinga tugenda kwesanga nze kyo sigenda kikulimba ekinkyaya movies enjogerere mutulimba n'olaba oli nga annyonnyola action tayogera bigambo n'obulogera ng'olaba kugamba ng'ayogerera kikolwa n'obulya ng'oyagala kuyomba era nti waliwo movies z'omuntu omu gwe sigenda kuba taliiwo naye lwemufuna najjano nja kimugamba siraba movies ze lwaki atulimba oba oyagala owulire olikyayogera ye n'agamba amusambye obugere bw'amala omusamba kakati abantu ab'ekikula bwekyo bavijje balimu ebiti ebi video joke vijje kitegeeza video joke oba joka whatever so video joke abeera mujubisa kati abamu basigala mu kyakujubisa kubanga wekyava edda bakekeda best ye yabanga mujubisa ng'omuleetera ne firimu nga tagirabye namu mukimanyi nti nawo Vijay Junior we yabayitirako abasinga awo Junior we yayitirawo nti Junior yali amaze n'emikaaga n'oluzungu alumanyi afunye ne experience okuva ku muganda we Chu baka ku kyokusoma olowooza nga aboogerezi ba movies temwetaaga okubaayo n'essomero nti lino I don't know eyo course gyeri ku campus naye temuza temwetaaga essomero lyemugamba nti lino somero lisomesa aba Vijay engeri gye balina okwogera mu biki bye balina okwogera baatuyita emakerera awo mu meeting baprofesa abamu baagala course giggulawo actually egenda kutandika nti bagenze ne bakiraba nga guno mulimu kati ogw'okwogerera firimu nti fe aboogerera firimu tukola omulimu gw'amaanyi nnyo either okuwabya abantu ne tutta olulimi Oluganda kuba ffe waliwo gw'osanga nga tayogedde luyaaye mu firimu woowe ate omuntu kyawulidde oba omwana omuto kyawulidde mu matu kyatwala kasita okyogera ng'okiddiriŋŋana kati balabye nga balina otukwatako otusembeza tutandike okulungamya omulimu guno ebigambo ebimu ebyogerwa abazungu waliwo ekigambo nga mazima omuntu akiwulidde kiriya naye omuntu n'akivunula bulala ekyo ye omwana omuto n'alowooza kyekyo yenzivunula yaakyo yensonga kikugambye nti either tuwabya oba tugolola ne tuyigiriza kati bano bavijje abedda internet teyaliiwo nti ogenda kunoonyereza osome ploti ya firimu akagambo kateekemu omanye kyekategeeza abedda bo tebaabirina nga ye bajja buzi ateekateeka nti sawa 11 ngenda tuula mu kibanda kwogerera firimu oli najja ayisaamu akazindaalo kati jinga ebiseera ebyo ye yali alangirira bannange mujje kamukalakasa mujje kekeda besti agenda kwogerera the Count of Monte Cristo mukwate obudde mujje ne siringi 225 muyingire mukwate obudde ojjala eti tojja kulaba ng'abantu firimu bazaagala naye nga baaje segera ne balimba kakati enkuba yaabwe abamu tebasalanga na maloboozi nga bazungu boogera naye wayogereramu ebibye kakati omulabye tusuubira nti agenda kulumba kati omulasha ne kakwatayo ne bamulumba ne beekuba segera ye n'aba ng'ayiseewa ng'alina wiini kati yembeera anansi onnyo bimugerezaako Ssaalongo mutwalanga kabaka kubanga omuntu alaba firimu oba ayogerera firimu nga tagirabye namu n'agikuba empiso ate n'onyumirwa egamba ogattawo by'otategedde n'ogattawo n'ova ku lugero lwa firimu n'otondawo olulwo ate omuntu n'anyumirwa n'akuba n'engalo naga
musajja yayogerera firimu tosobola kwebaka ekyo nekibeera ddala nga kyonoona omulimu gwammwe nti owesanga nti olunaku olwaleero kuba kati omulembe oguliwo abantu bayivu kyo kituufu ogenda kwesanga nga emirimu gyammwe mugitta singa kisigala nga kika kyova olaba kyetu kyengambye nti I think abantu aboogera ba VJs beetaaga okuddayo basome bategeere kituufu kye balina okukola kuba omulimu mugenda kugwettira mwe gwenyini nti omuntu atuuka bino ebintu byalaba ebyo kati VJ Junior ogenda tusoni wa Saalongo tukuwereddeko example kubanga akitegeera asigala munene ajja kusigala talina so ebintu bye bakola ebyokujja n'ogamba gundi amukubye wuyo agenda musamba kakati amusambye ebintu ebyo abantu bituuka ne bibatama wone muntu ng'ayagala okulaba ekintu that is when wendeteramu VJ Junior nti Junior agenda kubuulira ekintu agenda kupozingamu akunnyonnyole ng'ate ekintu kyayogedde kituufu ogenda kusanga gundi waliwo videos movies zino ezirimu olusayansi olungi ennyo science fiction ezo nga omuntu ogenda bitegeera naye ng'ate bwakunnyonnyola oba osobola bitegeera so I think VJs mwenna abali eyo it's a lesson to learn here we should go back we asirimu you should go back and study ebintu bino beere nga tubikozesa bukugu of course omulabi watoli weka tuline VJ muno nako olwaleero omwana omulenzi Bukenya omanyi nyumiro y'amaganda amanya amaganda Bukenya Herbert amanyiddwa ennyo nga VJ muno ali mutunyumiza olugendo lwe era ng'onako olwaleero tutegedde gy'ava ye nno munnange obadde okimanyi nti yeeweerera okubeera kyali olunaku olwaleero gw'oyinza okubeera eyo ng'ogamba nze neeweerera ye naamalako nti aye obulamu bwange buliterera alowooza ali yekka okitegeera toli wekka naye yakiri kati wobanga okiri naawe osobola okumakinga life yo better it's just a quick breather we'll be right back tugenda maaso ne kasinema nagambye VJ muno nga bulijjo kabaka nze abyetulidde tuli kasinema kaffe kamanyikiddwa nga toli wekka tusinzidde wane Buziga STV kwoli tugenda maaso nate wawawa omwanjuzi ye Maria Diana VJ wangi nange tandikirawo waawe manager gagezaamu ebintu bino bireke banjagala naboba nange nsobola okukikolanga by the way tufunayo VJ omukazi ayinza okikuba nno ate n'abagoba mu mulimu n'atugoba mu mulimu kyova olaba kazi baba ne favor zaabwe nyizogerezaako wano abawanda benagamba omwana oyo mulaba mu talenti kamuyite ajje tukigezese so wetuwumuliddemu tubadde tukyali ku lugendo lwo naye kati wetwagala okumanyira sigenda saga kudda nnyo mu kyakusoma ekyo mujja kwetereza mwe ba VJ in fact mwina ne audience yammwe like abantu kimanyi mufuna yefe abatutumbudde ennyo firimu enzungu ey'abazungu kituufu and on that point lwaki okay ndaba Nigeria ndaba abantu amu babyogerera Uganda byo mubisuddewa mubiwadde nga mwe ba VJ muyina kye mukoze okutumbula movies z'Abannayuganda wano oba muzisudde kuba osobola n'ogenda mu library yonna n'osaba n'ogamba omuntu njagala ekinayuganda bwe kiti nga takiina naye nga tewesanga nga latest movie ez'abazungu azina why kakati ensonga eyo nnene nnyo eya firimu western movies ne local movies ez'Abannayuganda ensonga eyo omulamwa gw'oleese mulungi nnyo naye olwaleero njagala nkirambulule wano ku mayengo ga STV nti ngenda confessinga ne ku lw'abannange nti ba VJ fe aboogerera firimu ez'abazungu tukoze kyamaanyi nnyo mu kuddiriza emabega firimu z'Ekinayuganda era yali VJ ye yasuula n'Ekinigeria wano Ekinigeria kyali kyamaanyi mwalabanga Ebinigeria edda ebyamalogo naye ffe twasituka mu firimu enzungu ne tuwanika ba Jackie Chan wano ne tuwanika Balembo ba Morgan Freeman nga ffe ababajubisa abamu ne tubawa n'amannya ne tubawa n'amannya ba Billy Blanks nga tubatuma amannya ga Luganda n'abantu ne batandika olowooza nti Bannayuganda Ekinigeria ne kigenda nga kigwa mpola Ekinayuganda tekyalina chance lwa nsonga nti tetubadde na masomero gasomesa filming wano kyakulala nti n'obusobozi
tetubadde nabo ng'obusobozi bwalina kusooka tuweebwa gavumenti ng'aba Nigeria gavumenti zaabwe ezibayamba osanga singa waliwo obusobozi nga waliwo n'amasomero agasomesa firimu wano ebina Uganda kyandiyambyeko okuba firimu y'omuzungu naye chansi teriiwo nakati wenjogerera tennabaawo naye amasomero agasomesa firimu kati weegali ag'enjawulo weegali olwaleero kati nze nakola kampuni era ey'abazannyi ba firimu naye omuntu ajja ne certificate ye n'agamba nti yampeereddwa Mariam Ndagire kikomaawo n'ogiteeka n'agiwanika mu nju ewuwe n'atabaako gy'alaga walala ate n'omusanga nga era anoonya omulala asobola omuyambako okuvaawo naye osanga Mariam Ndagire singa yalina ebyuma oyandifunye nga certificate yandimugambye kati gwe genda mu ttiimu B etandise kati okwata era tandika okuzanya naye wamala omuyigiriza kyamuyigiriza ng'amuteera ensi ng'azunga wamala ng'agwa mu bamuunu oyogedde ku kya gavumenti okuba nti tebayambye gavumenti erina bayamba batyamu nga baviices okubeera nga ekintu kino kitumbuka eky'Abannayuganda kaakati gavumenti weyandituyambidde tulina ekibiina kye bayita Federation of Movie Industry ekigatta ambuleera egatta obubiina obw'enjawulo obukola firimu kati eyo ndowooza nti Federation gavumenti gye yandikutte ekkubo nebafunirayo kamera nebafunira amataala n'ebifo bwe tusobola okuŋŋwanira kibiina kyateekebwawo ne tugoberera emitenderwa naye era teyayamba olowooza nga gavumenti esobola okuva kuba tulaba Nollywood nti bw'osomako katono kemanyiiko ku kintu kya Nollywood bayina ekyo ekitundu kyowulira nti Nollywood nsi erina nsi nga ya movie olowooza Uganda nga yo yatuuse ku level ku ddaala eryokuba nti esobola okukwata ne tugamba nti kegende kale mu kifo kyonna ekyewala oba tugambe ezimbewo movie home mwe ngaba abali mu kintu kino musobola okukikkiriza kuba Bannayuganda tulina emitwe eminene nga nange sejjeemu nti gavumenti ejja kuvaayo singa eba ekigezezaako n'ekikola buli omu ajja kulwanira obuyinza kituufu oba muli olowooza nti kinaasoboka singa gavumenti eba ekikoze nti abantu bo nga bo kuba kati Mariam Ndagire alina akabiina ke Senkubuga alina gundi Katolwama alina ono omulala alina olowooza banaasobola okukkiriza okuvaayo nti bagatte bagambe nti kale oba tugifudde Ugawood sima Ugawood oza banakkiriza okubeera mu Ugawood bonna oza kisoboka nze ndowooza nti nno nga mu nsi endala we kisoboka newane waffe kisoboka olaba tugoberera amateeka ga gavumenti negamba yambala masiki oyagala oba toyagala otuuka n'ogyambala etteeka kati kankubulira abasinga bonna tebagyambala ku protectinga bulamu to honor the government's order kutuukiriza justice nti babagamba kale ngamba nti kisoboka nga gavumenti ekitaddemu amaanyi nga wolaba mu music olwaleero nti waliwo ebitandiso kyuka either by force omuntu akiyingire okyagala tokyagala naye okiyingire kubanga tuli mu streamlininga music yakoze atya bekiwandudde kibawandule abakisigaddemu abatini babe nga bakifunamu kati ne mu firimu kintu kyekimu kisoboka tusobola okuwandula betuwandudde atagendera ku mateeka ga UFM alina akivaamu ne bamuggyako ne license ebibikola naye saawa zino gavumenti tesobola tuyisaamu mateeka gaayo kubanga terina kyetuwadde kyayo osegeera ensonga lwaki olaba tutagala butagazi kyenjagala okutangaaza gavumenti ku mpewo zino eza STV nti firimu bagitunuulire ennyo abazannyi ba firimu babatunuulire nnyo ng'abantu ab'amaanyi ennyo lwansonga nti firimu tayita egi osobola ogizanyisa abantu 300 naye oluyimba osobola duyimba omu oba okoze kolabo nembanga kale 2 ne ba victim bo firimu kintu kinene ng'agenda okulyamu siyo yekka azannye awandiise agenda kulyoko prompter eyabadde ku seeti agenda kulyoko director alye producer alye
ba editor ka group kaba kangi abagatta amaloboozi balye oluvannyuma egende mu ba library no wa library akyagiri naye kwaswamidde ali akube mu kopi agabire ab'epayida agabire ab'egindi buli omu abeezeewo bulamu ku tayito ya firimu egi nga tulinde ya Morgan Freeman efulume n'ekina Uganda tuba tuyambiddwa kisobola today movies abana Uganda ba VJs muine ngeje muzisuddemu simanyi lwaki ennaku zino ngate these days waliwo bana Uganda bakola ebintu ebirungi lwaki byo temubiwa that mileage okubeera nga nabyo biyimuka kuba bana Uganda bazanya sigana ba mentioning ne waliwo groups waliwo production houses zemanyi nga zina good quality work lwaki zo temuzisitula ekintu ekyo kituufu naye naffe tufusanga obuzibu abogerezi ba firimu oba abazijubisa nti olwaleero nze nnyinza okukwata ekina Kenya nenkyogerera lwansonga nti oluusi aba akizannye mu Swahili nga nzivuunulira muntu ategeera ebiki bye yabadde ayogedde naye Abannayuganda beesambye nnyo oluusi okuzannya firimu mu lulimi olusobola kugamba oba okugatta nga n'Omunnakenya asobola okugiraba oba oluzungu kale oluusi tebaza no oluzungu wana baluzanye ennaku zino kati nze nkugamba mazima kati omusajja firimu ezikuteyo ennyo ez'ebina Uganda zonna zonna za malogo okitegera zikuteyo kakati obwongo obwange we natuula ne ndaba firimu ya Queen of Katwe gundi Fiona Mutesi yali Munnayuganda era nga muzannyi wa Chess e Katwe era abaali bamumanyiko twali tumumanyiiko naye abazannyi ba firimu abafa abeewano ye ayagala kuzannya kwekyo kyawulira nti amalogo tugasobola abasezi tubasobola okuzannya ebyabasezi awo wakoma tasobola kujja namboozi ekwatagana ku Fiona Mutesi naawe vijja agenda okwogerera firimu eyo gamba omusajja yakoze research waliwo movie eya Bannayuganda eyazanyibwa ebiseera bagwali mwaka gwa 2019 lwe bagilaunching King of Scotland gyogamba waliwo eya The 94 Terror that movie was nice yali nice naye ng'ekoleddwa si Bannayuganda nanti bagikolera wano era n'abagizanya Bannayuganda yes ne Queen of Katwe era twali Bannayuganda twaliwaawo twaliwo lwaki kati mgezaako like mentionings waliwo movies nyingi waliwo series muganda ne tulabe series z'aba Philippines ne tulabe z'aba Japan bali lwaki series z'ano waliwo series z'endaba ku TV ennungi lwaki zo tetuziwa mileage eyo kati abazannyi ba firimu ab'ebina Uganda balina ekizibu be bantu ogenda tandika omupatano omugambe nzi kati ngenda kupushinga kuba kyonna nga tetunatandika kukola ssente muki all we need is promotion. True. Promotion asobola okujja ne yeeyama n'agamba nti kuba buli kimu kyetagamu okwasolinga n'agamba nzize nteeseza n'aba STV nkoze kaseri kange kano kalungi nsaba tukalage paati 95 STV eyinza omuwa omukisa naye omuntu oyo ye waalaba nga kalazeeko emyezi 4 abantu batandise okkalaba batandise okanyumirwa nga yeekyanga okisegeera promotion ye gyabadde atandise n'agikomya wakati ye naawe otuuka ng'ogamba nti musajja tulemaganye avudde ku ndagaano yaffe endagaano yange yali yakumupushinga muwadde airplay si kumusasula kubanga kyamazima kati gwe omuyimbi buli waleeta oluyimba lwe wano mu ababajjayo n'omufuula ow'amaanyi sente tuzikola walala kasita tuba nga tufunye promotion naye abazannyi ba firimu nze njulidde abantu bangi nga beekyanga so kati tugambe nti abazannyi ba movies promotion strategy yaabwe eri puwa nnyo nga gyenkikomezza so mayindi yabwe basooke bagijje ku ssente basooke batunuulire yes right kuba omuntu watuuka n'atumbuka kyokoze kikolera buli kimu kijja buzi kyekola kyokka ng'aba abogezi ba movies bizibu si bye musanga like back sometime back nawulirako nga mulinamu obuzibuzibu mwesikawo nasikoolyo kiki mwagala kubeeranga bano tulina emivuyo kituufu nga emivuyo gy'osanga mu business
nti kati nze natuukamu nendaba abasinga basobola okugamba nti muunu lwaki tayagala Junior. Sigamba nti simwagala ng'omuntu, but business wise tetukwatagana. Unless nga time etuuse ne bikyukamu oba nategeera. Twatuuka ekiseera naawe ng'omuntu Uganda wajja ku library yo n'akuwanjagira n'agamba nti gundi ntundira ka firimu kano. Olaba nga ataddemu amaanyi mangi ne waba akakozesezza $3 million banaye firimu $3 million nga kina Uganda eba firimu omuntu nazeekuula n'agikuleetera ku library kale ntundiraako n'ozolya asisobola kutunda eno firimu nga eza Vijay Junior zijja. Vijay Junior atusindikidde ku status azita saawa 9 so kakkana salamu n'akugobya firimu yo. Katutuuka ekiseera tugamba Junior twagala oba tetwagala Abannayuganda nabo balina okuvaayo. Tukkirize nti ffe aboogerera firimu tukola piracy and infringement. Emirimu gye tukola si mu butuufu, tetugikola mu butuufu. Kuba ffe twayagalako okuwandiikira Ziwana Brothers biki otuwa olukusambu tuvunulenga firimu oba oliawo zitufunirengayo n'akantu nga tubaperereza nti firimu zammwe abamu eno tebamanyi Luganda mu third world countries tebamanyi Luzungu sorry tugezaako okikyanga naye kituufu mwe bantu abantu abo mubawa naye bo tebakyagala kubanga baagala kutunda lulimi lwabwe. Kyova olaba n'omuyindi azannya mu lulimi lwe n'Abanigeria olaba n'ateekamu ebigambo byabwe ate sibatekawo obutesi wano ekigambo kyekitegeeza nabwe kityo Hollywood teyatuddamu na bukyagwaka kubanga tebakiraba mu makulu bo baagala kupromotinga byabwe. So yensonga lwaki entalo zijja mumwe. Kakati mugamba nti tukkirize tubikola mu bumenyi bw'amateeka Junior. Tuwe omukisa gw'ekina Uganda at least kibeere 50% n'ey'omuzungu ebeere 50%. Tugenda kikola tutya kino? Tukwatemu emyezi 3 nga tiri firimu eyingira Kampala. Tuzeerese Junior toli mwavu nnyo, siri mwavu nnyo. Tusooke tuteeke wansi ebikola emizindaalo. Abantu bagende mu mbeera y'okuwanjaga. Naye bagamba nti tulina monsters zaffe mu stooko tujja kuzijjayo tukube zino. Abantu baziraba ddala era bajja kuzitunda omwezi gumu. That's life mwattu. Twabanga that's life mwattu ebiseera ebyo. Naye nakati bw'omuzazi temanyi waliwo abasobola. Naye Junior n'atakigula. Olwo nno nga twenyigidde mu kibiina kye bayita Vijezigirudi. Fenna. Junior n'agamba nze we sita firimu fani base yange ejja kufa. Naye nga twali tulina okusacrificinga. Tuwe kina Uganda emyezi 3 gye tuba tukutte firimu oba 4 abantu bajja kutandika okuba desperate. Bagaye tutunze ki? Tutunde ki? Bajja tandika okuddukirira ekina Uganda. Bajja tandika okuba obusimu. Bazze gye muli mubalaga kino kye tulina. Yes, tulina kina Uganda. Musooke mutunde kina Uganda. Vijay Junior tokole firimu tusooke kutunda kina Uganda. Emyezi biki byofunye mu mulimu guno? Bye wenyumiriza mulimu guno? Bye nenyumiriza mulimu guno ekisookera ddala nti gumpadde tutumu nti siddi kye kintu kyoyogerera n'ogitta n'okola kopi emu n'ogiteeka ku Zai Plaza n'oba ogitadde wa muntu omu agikubamu kopi ze 5 omukebe nga gumu omulala najja n'akamuggyako naye n'agenda n'akakubamu 2. Ofunirawa? Omulala najja n'akamuggyako. Kakati we tufunira nti tulina zimeja libraries nnene zisuubuza nga be Masaka ajja gamba nze muntereko box 10 mumpereze. Kakati fezo meja libraries ng'ogamba nti buli master either leeta emitwalo gwe kubamu kopi z'oyagala. Kubamu zonna z'oyagala naye ng'akuwadde emitwalo 5. Twakikola era ne kituuka omanye ebintu bino eby'ebyenfuna oluusi tebiwangalwa mubamu okuddirira. Abalala nga bagamba nti emitwalo 5 sente nnyingi. Nze muunu ngenda kuwa emitwalo 5 olinza ajja akanguleko siringi 10 ate naye akakubemu. Osegeera abalala ojja kwekanga nga sente zo tezizze ezirina okujja nga yakajje ku munne ku 10 abalayiburale beeyazika n'okweyazika. Njazika kulembo njijjemu nange kankwe 47 ronini ogijjemu. Kati gwe sente zo tozifunye za 47 ronini.
abakuwaddeko bakomyenga kwaba ne tugamba nawo ne tusitukiramu tubakuba ku CPS atagula firimu yange nga tagijje kunze ngenda kumuwawaabira ne tugoloba ne tukubagana paka CPS tutuuka eyo ebibuuzo ebyatubuuzibwa yes nti nedda sivunaana lwa firimu muvunaana ddoboozi lyange lyatunda nze kyokka ey'oluzungu gye lyagende ku intaneti agijjeyo eno erimu eddoboozi eryanga agyesonyiwe keremu yange nga ewekola ki si nze nzekka n'abalala nga weeri konti oli kwata eddoboozi lyo olisituleko ku siddi olisuula eryondekera esiddi kuba ye yange ne tulemaganira ekyatulemesa copyright. So tusabe gavumenti erete copyright. Tusabe gavumenti ekyo kyo tukifudde luyimba yajawa naye oyinayo omuntu gw'otendese mwana we bakutendeka oyinayo omuntu gw'otendese mu kintu kino? Nina bangi nnyo ninayo n'omuto gwe bayita Saani naye ajja mpolampola era naye nze yamuyigiriza bangi nno mbayigiriza ate nga kati bakola okwogerera firimu kuno nina nange wembeesinze ku ofiisi zaffe eza Munu Avenue akalimu katuyimirizaawo mwana wattu nno mulimu era gavumenti gwe yanditunuulidde nnyo nti fe aboogerezi ba firimu tusomesa tulinga basomesa nze nsobola okukwata firimu ekwatagana ku coronavirus nga sinema nga gye bayita corona yafuluma nensooka ngenda ku intaneti nenoonyereza buli kimu nenkikuyingizaamu nga gwe obudde tobulina. Biki byoteeketeekedde eggwanga mu myaka ng'ebiri mu nsi ya industry eno gy'olimu? Byenteeseteese eri eggwanga nti tutandiseewo akademi eya Munu Avenue era bannaffe wano eno bapulezenta abamu ku STV bajja ne batulambula ekyo nno twasiima nnyo kaneyongera obebaza bajjako ne batulambula engeri gye tubitambuzaamu nti nava mu kwogerera firimu nentangaaza mu maaso nti firimu y'omuzungu ejja kutuuka etulemerere Abannayuganda bajja tusinga nga bo bakolera mu mateeka nga firimu ye nagendako waliwo egundi gavumenti sekitemu bagiyita Media Council. Media Council omulimu gwayo kwekenneenya akatambi akagenda ofulumizibwa nti ffe bavijje yadde oyogeredde firimu giteeke mu Media Council Classification Secretariat egiyitemu tewakozeseza kigambo kibi tewaleseemu kiisi naye byonna tetubikola naye omunnayuganda alina access asobola okyezannyira n'ayitawo ate kyo gundi okukiyitamu ekinnayuganda balinako era kye bakuggyako emitwalo 600 nga mitini ey'omuzungu esimbukiramu 3 ogitunulamu. Ekigambo kyowa omuntu tulabona ku lwaleero mu ddakiika emu ekisembayo nga kyo kugamba kantu tekalekeka? Akatalekeka buli mwana alina ekitone nga awulira ayagala okuzannya firimu aleme kuggwamu maanyi anoonyeeko kaneeyisizeewo ntendeka okuzannya movies. Olwaleero tulina abaana 2,000. Otandikira ku nze otuva okamazeyo akatalekeka? Akatalekeka temuggwamu maanyi okuzannya firimu mulimu era tubasuubiza nti ez'omuzungu tugenda gisa ku 50% n'ekinnayuganda kijje 50%. Akwagala akusanga akufuna atya? Era kasubi we wali amakanda g'otuuke kasubi ku stage awo nti ewavijje muno wewa era agamba ekizimbe kye kinene yambuka waggulu ofiisi bazisalako zonna. Waliwo ekizimbe kiramba kyonna kya Munu Avenue leve eyokubiri tugezezzaako okusobola okugaziyagaziyaako tugibanja katuve wano amanya Maria Dana Nabiro nakwalo tubadde ne vije muno of course most days akubanga gwayo. By the way mumboze no bango badde attentive mubaddemu ebintu bingi ebyokuyiga naddala eri abazanyi ba movies ebizebina Uganda omuli ba VJs abogerera movies eri naffe abalabi baazo bibaddemu bingi ebyokuyiga. So kyasobola okusaba gavumenti kino kyo tukifudde luyimba naye you never know one day gavumenti erikwatirwa ensene ekisa nekola ku nsonga ya copyright abayimbi bakaba copyright abazanyi ba movies bakaba copyright kuga buli sector yonna erimu entertainment kyensobola okwogera ekaba copyright. Government we call upon you please
mubeeko kye mukola. These people need to do talents zaabwe kabaziriemu baleme kubanga bakolera balala. Omuntu you invest naye ate n'otafunamu, give them a chance. Tomanya n'obwavu buyinza okuggwa mu Uganda bannange, obwavu embeera embi neekomanga. There is something you've given, like you've given the opportunity through the corporate. So kyesaba government ebeerega ekitunulamu buli muntu abe ng'asobola okulya ku mulimu gwe. Amanya Mariatana Namiro, of course olunaku olwaleero on this nice suit gyolaba, of course abera siyanji banango mwana akoze ebirungi ono. Grace, thank you so much. I can't thank you enough. Grace akola akuwa buli kamu ke weetaaga, office party buli kimu kye weetaaga kasita oba mukazi akikutuusaako engato ensawo. Ate munnange mu lockdown eno oyinza okugamba naamutuukako nti akola ne delivery era ng'ennamba esimu eri 0758 591816 0758 591816. Mukubire ko mu WhatsApp nge agenda kubakwa that exactly that you really want and fits you. Buli kimu asobola okukikuwa. Amanya Mariatana Namiro sinza kubanga nsukako wano Katonda atakumira mpeera abankumire